endala heartbreaking love story yaffe endala. Waliwo omuvubuka nga yakoowa okusoma message za girlfriend we ng'omuwala buli ssaawa takyusa mu message abeera mu I love you, I miss you, kwagala nnyo baby, I miss you baby, cool super. Omuvubuka nga yabikoowa ng'omuwala tasukaawo, weebase bulungi, walidde, wafunye ekyokulya, ng'omuwala abe buli ssaawa ebintu by'abeera asindikira omulenzi. Olunaku lumu omuwala era yasindikira omulenzi, omulenzi yali yeebase ku buliri, bwe yamusindikira message omuvubuka n'agamba era bye bimu I love you, I miss you biki. Omuvubuka n'agamba sigenda kugisoma message eyo, era omuvubuka teyasoma message neyeebaka n'essimu n'agiggyako neyeebaka. Bwe yaggyako essimu yagenda ogizzaako ku makya yafuna koolo ng'eva maama w'omuwala, ng'era maama w'omuwala amugamba nti mbutuufu oli helpless, tofaayo, ekituufu kiri nti girlfriend wo yattiddwa mu bukambwe, yakusindikidde message n'otasobola kumuyamba. Jjukira omuwala bwe yamusindikira message n'okugibikula teyagibikula kusoma okulaba kikyalimu. Essaawa eyo yadduka mangu alabe omuwala kiki yabadde amugamba, era omuvubuka bwe yakebera message ng'omuwala amuyita amugamba honey please jangu onnyambe, mukwano neetaaga obuyambi bwo, waliwo omuntu ali mu kungoberera naye ndi wano ku sipiiti yammwe, please jangu onnyambe. Omuvubuka teyasobola, yagenda okusoma message nga biri late. Omanyifu abawala tusumbuwa, tusumbulira ddala naddala omuntu ng'omwagala buli ssaawa oba omusindikira message ne bimutama n'ataziddamu era n'osigala ng'osindika. So abavubuka, omuwala baba akusindikira nnyo message gibikula test oganigiddamu but manya kyabagamba. Era bagamba wano message gyeggwera bagamba nti empisa ez'obuntu to ignoringanga muntu akwagala oba omuntu akufaako, kubanga olunaku lumu ogenda okyetegereza nti ofiiriddwa omwezi era ofiiriddwa omuntu asobola okubalira emunyenye, omuntu omwagalwa atasobola kuzikawo. So byebyo. Love you guys.